Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates ekibinja ekya M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kyavuddeyo ne kikakasa ne kigamba nti kirina abajaasi ab'eggwanga erya Burundi abakwatibwa era bano bavuddeyo ne basaba eggwanga erya Burundi okuteekawo enkolagana wakati waabwe okulaba nga okubasobozesa okuba nga bazaayo abajaasi baabwe abakwatibwa mu kulwanagana okwali kugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ate Reuters naye yavuddeyo ne bakukyeyogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era Reuters yavuddeyo negamba nti abakulu mu M23 bavuddeyo ne bagamba nti bajja kuzaayo abajaasi b'eggwanga erya Burundi abakwatibwa mu kulwanagana okwabalukawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bino bye tugenda okuba nga twogerako olunaku olwaleero nga tukyagenda maaso n'okubanga tubatuusaako updates ezigenda maaso okuba nga zibeerawo wano mu mawanga ag'enjawulo naddala wano mu East Africa n'olutalo olugenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga nkyabajukiza nti go and subscribe. Kati mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa ekibinja ekyama 23 ekya official communique okuva mu kibinja kino ekya Alliance Fleuve Congo bagenze maaso n'okubanga bafulumya ekiwandiiko olunaku olw'eggulo nga bavuddeyo ne bagamba nti the Alliance Fleuve Congo oba ekimanyikiddwa nga movement 23 bavuddeyo ne bategeeza international ne national community nti olunaku olw'eggulo bagenze maaso n'okubanga bategeka okuzzaayo bannansi ab'eggwanga erya Burundi abasoba mu 5 banono nga ba refugee ababadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abakulu bavuddeyo ne bagamba nti basaba gavumenti y'eggwanga erya Burundi okukwatagana nabo okulaba nga babakkiriza okuyisaawo okuba nga baaniriza ba refugees baabwe abakwatibwa oba bannansi b'eggwanga erya Burundi abakwatibwa mu Democratic Republic of Congo era bano basabye in return okuba nga baweebwa bannansi b'eggwanga erya DRC abagenda maaso n'okuba nga baddukira mu ggwanga lino erya Burundi oluvannyuma lw'okuba nga waliwo okubwatuka kwa bbomu mu bitundu eby'enjawulo. Bano ekibinja ekyama 23 nga kivunaana eggye ly'eggwanga erya DRC erimanyikiddwa nga FARDC okubanga lyeryenyigira mu bbomu zino ezabwatukira mu bitundu okuli Sange, Luvungi ne Katogota. Ekibinja kino ekyama 23 nate kyavuddeyo neera ne kigamba nti abajaasi ab'eggwanga erya Burundi abakwatibwa mu kulwanagana okwabalukawo mu bitundu eby'enjawulo bano bavuddeyo ne basaba era eggwanga lino erya Burundi okukkiriza abajaasi baabwe bano okuba nga baddayo mu nsi yaabwe era bano bavuddeyo ne basaba gavumenti y'eggwanga erya Burundi ogenda maaso n'okuba nga bagulawo ensalo zaabwe okureceivinga abantu baabwe abateereddwa ekibinja ekya M23. Kati abakulu bano nate mu kiwandiiko bagenze maaso n'okuba nga basaba wabeewo emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era bano bavuddeyo ne bagamba nti bo tebajja kubanga bakola okulwanagana kona okutaataganya emirembe mu bantu baabwe. Bano bavuddeyo ne basaba ebibinja ebyenjawulo nga kuno kwe kuli ebiva mu ggwanga erya Burundi n'ebibinja ebyenjawulo ebirala ebizenga byenyigira mu kubanga bitabangula amawanga agaabwe mu East Africa bavuddeyo ne babasaba kino oba kikomye era AFC M23 bavuddeyo ne bavumirira obulumbaganyi obuze bukolebwa eri bannansi abali mu bitundu ebyenjawulo nga bano bavunaana amagye ag'eggwanga erya DRC okubanga gegali emabega w'obulumbaganyi buno mu bitundu okuli Masisi, Walikale,
minembwe era bano bagamba nti kino kyaleetera abantu bangi okafiiramu ate abalala badduka mu maka gaabwe. AFC M23 bavuddeyo ne bagamba nti bo bajja kusigala nga bakuuma abantu baabwe naddala abo bannansi ab'omu ggwanga lya Democratic Republic of Congo bajja bakuuma okuva eri okutiisibwatiisibwa ne bwankubadde ekyo kye bali tekiweebwa kitiibwa ne bwankubadde basosolebwa. Wabula bano bagambye nti bo bajja kusigala nga bakuuma abantu baabwe. Akati nga tuzeeyo ku Reuters bavuddeyo ne bagamba nti ekibinja ekyama 23 kigamba nti kyakwata 10,000 z'abajaasi ab'eggwanga erya Burundi era bano bavuddeyo ne bagamba nti ekibinja kino ekyama 23 kyongedde okuba nga kikakasa nti kijja kuzaayo abalwanyi bano mu ggwanga erya Burundi. Kati tujjukira bulungi nti Secretary of State w'eggwanga wa America amanyikiddwa nga Marco Rubio yavuddeyo kibuvuddeko n'alabula n'agamba nti ensobi eggwanga erya Rwanda yakoze kwe kubanga baddamu nate okuwamba ekibuga ekya Uvira oluvannyuma lw'okubanga wabaddewo okusayiningibwa okwa agreement mu ggwanga erya America mu presidency ya President Donald Trump ne President Felix Tshisekedi awamu ne President Paul Kagame. Kakati oluvannyuma lw'okusayininga endagaano eno US Secretary of State Marco Rubio yavuddeyo nate n'agamba nti ebikolwa bino ebyakoleddwa eggwanga erya Rwanda bino bityobola eddembe ly'obuntu newankubadde wabaddewo endagaano eyasayiningiddwa mu Washington. Kakati nate okuwamba ekitundu ekya Uvira yabadde nsobi nnene nnyo era abakulu bano mu Amerika bavuddeyo ne bagamba nti eggwanga lino erya Rwanda lijja kubanga lifuna okubonerezebwa era bano bavuddeyo ne bagamba nti bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nga eggwanga lino lifuna ebibonerezo. Ne mu meeting ya United Nations nabo bavuddeyo nate ne bongera okubanga bakakasa ne bagamba nti ebikolwa ebiri mu kukolebwa eggwanga erya Rwanda mu Democratic Republic of Congo bityobola eddembe ly'obuntu era abakulu bano nate bavuddeyo ne bavunaana eggwanga lino okubanga lye liri emabega w'ekibinja ekyama 23 ekikyagenda maaso n'okubanga kiwamba ebitundu ebyenjawulo mu Democratic Republic of Congo. Stay tuned.